Ndakusaba waiso atafuuka nsonga ebaawula. Nsaba afuuka ensonga ebagayita because tidinga tibandese gano nga kojja yabandese ng'oweni NRM ayendidde kuziika olumbe olwidwiremu aba NUP. So mbasaba mukozese olumbe lwa waiso luno mujje mwekube mutooki abatandise okwerumaaluma ibagumu waiso atulese mukaseera akazibu waiso ife abajasi webayita mwino mutole ku mundu buuka tandikirawo ife tuli bagumu waiso wakomye tukaaliwo olwaleero okufuuka kyendi yali waiso ono bali bandibye DRFOM ndaleeti I imagine waiswa wena mukubira isimu ne RDC owekalira omukulu bakaki mudakika wayi bavuga batuuka ibulangu era waiswa yanina ku meza yalwana DRFOM yange yayira mu ngalo ogona omukwano gwa waiswa enjira gy'abayira agemye nayirala mu gavumenti eno eyateeteete eyalwala iguguni eri abaana baayo nenda kwongera kubakoba kintu kirala nti musigale bwakumulamwa kubanga atabire kati yabyagaana embeera ebaire enzibwaye nga waiswa no eba no endagaana nateba ndala engega amaadi egalekamu nanda yagagana musepiki waiswa lulibo olwo twayagana nawo omula mirembe. Tuli mu lutalo olwa ddala olutalo lw'okuggyako Sekyemalira Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. Naye bakomuledi baffe bangi nnyo ssebo bootugumbudde, abalala bakubye amasasi, abalala bawadde obutwa, abalala bateze accidenti. Buli bakomuledi gye bongera okufa naffe kitwongera maanyi. People power, our power. People power. So President yalondebwa abantu mukwano gwange nnyo era okumanya nga badde mukwano gwange nnyo ebiseera ebisika tubadde tutambula kyekimu eri nze nagendayo ketta naye nkomawo eka. Mu biseera nga bino mwe tulina okusingira ddala buli omu okuwa munne amaanyi, buli omu okugumya munne, buli omu okujjukiza munne nti bino bibaawo era bijagenda maaso nga webiri paka we tunatuuka mu Uganda gye twagala okutuukamu. Muganda wange NUP yakyogeddeko, oba oliawo tetwandibadde wano nga tuziika bannaffe, oba oliawo twandibadde mu ddwaliro singa amalwaliro gaffe si gakufiiramu nga gakuwoneramu. Yes, tetujja kugamba nti Museveni yakoze accident. No, tetujja kwogera bwe tutyo kubanga accident zibeerawo. NUP twabadde tuziika muganda waffe Yakubu yafiiridde mu accident wamu ne waiswa lwamuzisekulu. Abantu abafira mu accident mu Uganda benkana namba ey'abakyala abafa nga bazaala. Naawe buli lunaku tufirwa abakyala 20 nga bazaala. Buli lunaku, si buli wiiki, si buli mwezi, naye buli lunaku. Ate eyo report eva mu Ministry of Health kuba bagezaako bakendeza bayinza n'okuba badabolingawo. Naye kaakati baba bafa abakyala 20 buli lunaku nga bazaala. Nga bafa accident nabo benkana abakyala bafa nga bazaala. Kitegeeza nti bafa abantu 20 mu accident. Tisaawa zino tuli mu kuziika waiswa naye waliwo emikolo bwegiti 20 okwetoola Uganda. Tekitegeeza nti abakyala balekerawo okufuna embuto balekerawo okufa. Tekitegeeza nti abantu balekerawo okufuna accident balekerawo okufuna amalwaliro. Naye baganda bange okufa kwa waiswa n'enfa gye yafuddemu ekuba tooki mu mbeera y'ebyenzijanjabe bye tulina wano mu Uganda. Muganda waffe yafunye accident
twabadde ffe olwedde tutuusa omoro ne bafunye accident nga bagenda kutuuka 10 naye twabadde ku ssimu n'omwana nga tumugamba yimiriza emmotoka yonna yonna ebaduse mu ddwaliro naye nga atugamba nti buli mmotoka gye tuyimiriza neeraba abantu abagudde ekkuba abafunye accident ayongeramu bongeze speed bati okuyimirira ne tuyumba lwaki abantu tebayimirira kuyamba muntu naye ate bwe twabadde tuva omoro munange tusiba NRM kubanga twabadde tuva omoro ekiro naffe kenyini ne tusanga omusajja nga yeebase mu kkubo bodaboda yeegudde wali nga clear afudde nengamba omulenzi yabadde anvuga maaka ne mugamba yimirira eri mutono agamba nedda ssebo toyimirira nimakavuga emotoka tugende ne mugamba edi lwaki tetuyimiridde nagamba wano noyimirira yegwobeera omuse ate nga yembeera bwaitu bweri mu Uganda era baganda baffe bajoyero senyonyi ba David Lewis banubian bwe batusanze maaso ne batugamba munange ffe tubadde tulina okuyimirira naye era bwe tuyimidde kituyambe wabaddewo bannakyalo naye mu mbeera eriwo mu Uganda olunaku lwaleero nti erese ne moral decadence n'obuwangwa waffe n'obuntu bulamu butuweddemu nti kimanyiddwa nti bw'osanga omuntu ku kkubo ng'alina obuzibu toyimirira kuba poliisi yaffe bwena ekukwata tejja kukulabanga muzirakisa ejja kwagala kuggyamu ssente eyo yensi gye tulimu basebo ne banyawo awo Museveni watutuusiza Pasta.